media yafetu kusensonga olaba Mr. SB4 nebo kibanga kyetaagisaawo omuntu ng'obadde oŋŋambye singa onfunirayo abantu 40 oba 2 oba 3 oba 5 be babbyeko picha ku Kaleere nsobola okukikola nali ndyawo nga Juma sokoje konze kiki brother nanga waliwo omubbi gwe bakutte naye nga yamukutte yabadde alina ekifaananyi kye naye yabba bakabba piki just of recent omubbi okundaga ebifaananyi nga byo byennyini ebyo yabbeeyo nga omubbi ali kale kabaawo omubbi musajja mukulu agamba muzeeyi yakola ki ekikyokka kiraga nti ono ki musajja si mulungi muzeeyi tubadde tunoonya bumaze kukwata mutabani we agamba muzeeyi takwata simu misana kitegedde ate naye amulaba kiro kitegedde muzeeyi yakamukolera emirimu ebiri ezo piki zaffe eyange n'eyooli naye ng'agamba eyooli bwe yagitwala muzeeyi yamuwa emitwalo ameka 3 jjukira yasooka yange yangamba bwe yagitwala muzeeyi yali amugambye agimutwalire enamboole yabaamusiŋŋaana okitegedde yafuata jona yakuba nendakawa now enarna bete elimude muzeeyi lane yongonsa bwe bana yongonsa bwe jaikines ineso bwe jaikines bore epipi ane yongonda da akono around open alimoni kesebe onachokwa ngese konta nese jatu rakide bore omubbi yagamba ng'akubira mukazi we ng'amugamba akebere mu kooti yajjemu emitwalo 10 agiwe someone akole ki piki bajongereyo sinza ku information eyalimu. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu processing travel documents bakuyambako visa processing uli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK uba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada. Jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket. Jangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy. Jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bwobusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Nze piki yange bagibanga 26 ogw'Ekumi nako gwedde kale mutuuseewo otutuuse tuli mu kooti era nga 11 yemmande batuyise kooti lweddamu okuwulirwa. kooti bo bagamba baki wate ndaba bibanga ddene kubanga kooti bagamba actually tebannaba kuba bibuzaabuza kuba initial guy okuva ku police station mutwala ku kooti ye kennyini yafuna baloya ne yeesabi bakola ki ne babitwala mu kooti. Guy bwagira bwe babajjayo ne babaleeta ffe twali tulowooza bagenda baleeta mu kooti nga bulijjo then bamubuuze guno musango ukkiriza batawukkiriza naye babayisa mu chambers simanyi wabwe kibeera babayisa mu ffe twali tetumanyi nakumanya tugenda n'okulengera abantu baffe bakola ki babajjayo mu budde okuba batwala tugamba
ne tufollowing up twafollowinga bwe batukuyingira mu chambers fena bakola ki temuyingira bangi kitegedde mu mbeera eyo ne bayingira bwe bayingira ndowooza gye bababuuliza musango egana biki bagi tugenda ovaayo nga batugamba babawadde nga 2 nga baba wazaali nga 2 omwezi oba ogw'omusanvu kitegedde batwagala mu kooti kati netandika okwemulunda kijja kitya bantu babaleese ffe tetulina kyetutegeddeko tiyadde okugamba nti mujje kuba nali nsuubira bajja tuyita omulamuzi ajja tuyita bagambe bano bagamba wabba kitegedde naffe tugambe kati bali bababuuze wabba tewabba kitegedde ekyo tekyaliwo kati netulinda bwe twabeera awo tugamba naye tulinde kuba eyo yali wiiki emu n'ennaku zaalinga 3 gye baabawa ku bondi kugundi eri ku babasindika bagiyita babasindika eruzira kolimanda kati ne tukomawo olunaku lwe baba bagamba badde ku alimanda badde mu kooti bwe baabayita nga bajja bwe bajja nga tubeerawo kakati bwe twayingira mu kooti already bali basaba dda bondi kwolwo kyetwamanya oluvannyuma nti kwolwo baali bazze kusaba ki bondi ye bondi ekujjayo mugundi owereze wabweru naye nga muzeeyi yakola ki yasaba ekitegedde kakati twagenda okujja mugundi bagamba gundi yasabye bondi biki tugana kijja kitya kati netubeera mu kooti omulamuzi n'ayita ne bayita bwe bayita omusango gwono ne baguyita Uganda versus gundi ne babayita ne badde eri kati nange nenzija n'oli ki olio gwe tuli naye kuba piki ziri 2 zekola ki zetucomplain bwe twajja nabo nze omulamuzi nankambuwalira ate gwe kiki waddiwa ne mugamba nti abantu bano nange benvunaana ku ki ku musango okubba piki yange nange nze siinawo yo fayiro kitegedde nze siina don't have your file ngolamu nkoti yawa eyekanyanya kwasi bifa media tugusa ensonga tukubuuzako gyosinzidde okubeera nga tulaba ensonga nga zino zibeerawo zigwawo mu ggwanga era bangi abakaaba ku nsonga z'okubabbako pikipiki gyebuvuddeko waliwo nesitole gye twakolakokko omuvubuka yabbibwako ye piki eno bagibba ku poliisi y'e Bujuuka awo sitole eyo twagikola era n'ensonga ze zikyatambulira ddala zigenda mu maaso biri mu kkooti bibezenga bibaawo nga piki bino zibbibwa era waliwo ebikwekwete bitera okukolebwa naddala ekatwe awo amanye katwe ku kizimbe kya Muganzirwazza amanye okujja ne bayisaamu eggaali abasirikale ne bakwata abantu nga kigambibwa nti piki zino ze babba zitundibwawo ne bazitemamu sipeeya era nga woba ng'ogenzeewo sipeeya wa pikipiki omusangawo ne piki ezikozeeko okukyusa ennamba okukyusa chassis namba abasinga obungi bagambibwa mbu sikinako bukakafu webikolebwa awo naye nga babba piki zino bo bavaawa abasinga gya mikwano gyammwe abasinga bakuuma ddembe n'abantu abalala abalinga nga bafamire piki bagikubbako newosuula enkesi olumu terabika kuba abanga kuyambye piki esobola okulabika naye abasinga obungi era alabako tanka olina alabako fuleemu alabako gamba nga ennamba yo terabise wano gwe tuli naye wano yankupirako ko naye n'okwemulugunya okubbibwa piki ye tugenda okusobola okulula emboozi eno mwebala okujjukiza tuteekamu akasente bannaffe aba Azul Tours and Travel bo bagamba nti bakolerako ku paperwork anoonya visa tebatwala abantu bweru kugenda kukola wabula bakwema kukola paperwork gwagenda okubeera nga kola bakufunira visa ya abagala Schengen visas agala okugenda okusuubula mu China n'okulambula mu nsi ez'enjawulo bakuyambako naye nga bagamba nti tebafuira abantu mirimu basanga bawokyengera ku kizimbe kya Kyengera Mall bapangisa emmotoka ez'okutambuza like nga airport pickups gwe avudde ebweru nengolanya motoka yakukozesa just weeks nga 2 mwezi batuukire basobola okuyamba kubeera nga kufiira emmotoka eyo gy'ogenda okuba nga ovugamu abaise ba Azul Tours and Travel
Nze muzukulu wa Kabajja ku SB Family tugusa ensonga tusharinge programu eno nayo kizoba nga kikwata ku gwali eyo abanga kyali kutuuseeko abanga kyali kutaatawo oba kukojjaawo. So omukulu tudde ddala bali mu kutandika piki ebula etya? Piki bwe najja nalina tlanti gwe mbutwala n'empaakinga awo ku stage. Kaleero Katala awo ye stage yaffe. Sanga mmekaawo? Zaali ku ssaawa nga 6:7 misana. Kati bwe mpaakingawo piki era Katala we tukolera era side we tulira akamere munda omwo mwe muli buwaiteri bwaffe. Kati ngenda nga ndya kamere. Ndya kamere bwe nkamaliriza obukuba babanga obufuuyira nengamba naye kamalire ddala akamere kasita kwaliwo omukyala yali ayagala okuntuma ne muga kamala okulya akamere mapiki ngiteekawo awo ku stage wenkolera era nga bulijjo nanyingira bwe mala okulya bwe nvaayo waliwo abo bannange betuvuga nabo boda waliwo omuvubuka eyali agenda kyova oli kyavambi nanga Juma gyotwala ono ekiteera story ki brother nkoma nanga yali agenda nannamuŋŋoona nga tumaliriza akabeeyi ngeno nnoonya piki ngangirabawo piki ngipaakingira magamaga sigiraba nti abambaga oba osabe nga piki ngigirabawo kati olwokuba kimanyikiddwawo Kaleere babbawo piki babba nnyo piki Kaleere awo saidi Katala awo era ndowooza mu mwezi ekitono ennyo bayinza okubbawo piki ezitakka wansi wa 10 omwezi gumu ku layini ya Katala awo kimaze ebbanga kyekyo? Ekyo kimaze ebbanga ndowooza kitutte ebbanga ndowooza liyinza okwetoloola mu mwaka kuba nga tetemwenawo gegezire musalawo kuba okusooka zabulanga mpola kale ffe nze Akageri boda ke si bbanga ddene nga ngiringiddemu naye nga nze okuva ntandika okitegeera ndowooza mu myezi nga before nga tebannabba piki yange natandika okitegeera mu myezi ndowooza nga 2 pikipiki oluusi zibulawo ez'abantu naye nga omanyi ebya piki oluusi oba olwokinze oyinza olowooza gwe okoze eki oli sekiwa kitegedde n'abasajja bano simanyi oba magezi ki ge bakozesa bakisi kuba bwe nvaayo bwe nkomawo nga oli agenda amagamba namaga piki nagitaddewa wano muna epiki ngekolaki nga ngamba kangene ndipotinge ku station Kaleere polisi yekabaawo bwe ntuuka ku police station era ne officer gwe nasangawo yaŋŋamba osiside waawo yaŋŋamba bana epiki obudde bwa piki nga bususse Kaleere okundaga nga alina gundi zaguddeyo nga ziyinza n'okusukka mu 15 bano bonna nejjuzi babbe wali piki konze ye kijja kitya nga nguzigulawo fayiro nga tuma kuba waliwo kojja wange yaŋŋamba soka ogulewo fayiro toyinza kukola ki kakati bwenzigulawo fayiro nga afiisa katugenda kukola naŋŋamba kyetulina okukola sikimanyi bwe nkubirako kojja naŋŋamba musobola okukola kuki ku footage ku zikamera kuba afiisa nga naye footage kisoboka ngamba kisoboka neetaagisa ki ngamba ngenda tugenda kati tuba tulina kukozesa wandege twagira ati anfuneyo ka transport ngamba akawunge enkya ojja kukola ki ojja yitawo tulabe eri enkya nga mpitawo nga ndekera essimu enkya bwe nayitawo nga footage amuyina ekitegedde footage mukulazeeko nga amuyina nga ngamba piki yino kamera zagirabidde ku kikubo kye awo nga Jinja Road awo nga Spear ng'ova entinda bwoti awo era wapakinga ko ebimotoka ebinene bifuso bi trailer nga nkiraba ugenda okwetegereza omuntu ekyamazima ekifaananyi nakisika sikikola simumanyi wanze ndowooza yange okukola footage y'ekyo ekifaananyi nali ndowooza wayinza obbaawo omuntu gwe mmanyi mu maaso kitegedde nga nvaayo bwe tuvaayo nga ngamba tugenda ngamba kakati tugenda sigala tukola ki tukola saaki kirala tugenda kukola blacklist nanyanga blacklist
piki eyo number plate bagikola ki bateka kyebatuteeka ku blacklist nti weeyita wonna mu kamera babakola ki bagiraba nze kale sigala twogera mukati kageke bali babye piki nalina okusooka nengendako mu kyalo wa mukadde mukubye nanga isoko gye tulabe nembera nenkomawo kati wayitawo akabanga ngenda tutitenkanya piki igira naye nga tugira nkubirako ku IO wange sina kye naafunyeewo biki naye nga tubeerawo mpola mpola kati piki era nga zibula olwojjukira ekintu we kiba kigize kiringa kubba we bakubbako bakusika ensawo otandika okubeera ng'ofulowinga natandika okufulowinga nga piki zibula ku kaleero kaakati nali ndi awo nga waliwo omusajja tuvugane bamuyita Akim nali ndi awo nga Juma soko gye konze kiki brother nanga waliwo omubbi gwe bakutte naye gaye yamukutte yabadde alina ekifaananyi kye naye yabba bakabba piki ye just of recent naye yali yasharingako mu WhatsApp groups kaakati ogenda okugira ati nga noonya oyo gaye nga tukonekitinga naye tukonekitinga omubbi okundaga ebifaananyi nga byebyo byennyini ebyo lyabbeeyo nga omubbi ali kale kabaawo nga ngendayo kabaawo ayi nga musanga mugamba omubbi waffe gyetwakola gundi baŋŋambe bandaza ekifaananyi nga yeye yavanga omubbi yabaddewo wano naye ndabanga yamuga kino ekifaananyi kujja nga tokyetegereza ng'agira ati nga mugamba tukubona olwo bagenda mupushinga Wandegeya kubona gwe baali bamukutte bamusikubawo kabaawo ndowooza byali bikyalimu ebitiwe biti n'abakondoza gwe yakubira ne bamugjawo ne bamusindika Wandegeya ogenda otuuka Wandegeya nange okulaba omubbi ng'omusajja yeye mubbi bamuyise bamubuuza ng'agamba ye yajja anoonya mirimu bwe yava ewaabwe etteeso kwe kubaako omusajja gw'asanga oyo muzeeyi yali yamwogera actually bagenda ova wano kabaawo ng'amaze okwogera waliwo omusajja oyo bamuyita nkojja ku gundi awo bamukazaako lya kojja naye ng'amanyiddwawo kaleerwe yagabanga piki eza looni second hand naye ekitegedde naye kiteberezebwa era ezimu ndowooza bawe bati ne bakola ki kaakati ng'akola ki nga by then nagenda otuukayo bali bakutte omubbi ne mutabani waaki w'oyo omuzeeyi omubbi gwagamba nti yakola ki eboosi we yamutuma kaakati nga tumubeerawo mutabani w'omuzeeyi bamufulumyayo ekyacwana kati nze mwankutte biki siina kye mmanyi omutabani bwakwata waaki omutabani kati ono gwe tuli naye musiraamu gwe babbayo piki jjukira abo oyo muzeeyi yali yamuwa piki kulooni eyo gye babba kati oli bwe yayogera oli n'agamba nti muzeeyi bwati nobwati yagaba piki kuno naye era ye yali yagikola ki yagimpa kati ne bagamba muzeeyi aliwa tugende tukwate muki muzeeyi ogenda okukwata muzeeyi nga tosobola mmanya waali talina waabe ugamba nti waawano ate nga mumumanyi yazigabiranga kubanga gayo yagamba ayina abaami oba babiri basatu bakolagana nabo bano abantu nabo bavugira omwo piki bano abantu be bagendangako kyali omu bamwita oba Nnyanja era mwali omwo mu Kaleero naye avuga piki bano abantu be bagendangako namwe kojja azigaba nga boye bakutransferinga kuba gayo yaŋŋamba mbunoku kojja tomulaba namulaba ebiseera ebisinga mbadde manya nti alina woofiisi nga wogenda talina na woofiisi ekitegedde nga talina na woofiisi kati piki agikuwaate era mbu kuba oli gayi kyagamba agamba mbu bw'okolagana nabo bakyali n'obawaayo kukoza eki obawadde nga piki bo bagikuleetera wooli ng'otandika vuga bw'oba otandika ovuga oyo mutabani oyo gwe baakwata yaguwa akasente kuba oyo omuzeeyi alinawo batabani abo babiri bavuga omwo mu Kaleero era bo boolipootingako akasente kati kyekyasinga ono bwe bagamba muzeeyi oli ono gayi kyava batwala nti bano era muzeeyi oyo bwe bampa era mutabani we yaliwa yono kati ne bamukwata ne bamutwala ng'enkwanso kati bamutwala muzeeyi mutabani kwolwo bwe twagendayo
ng'akubira n'ono kubera bali amumanyi amukubira biki bangambye mutabani wange mwamukutte ebintu bya piki naye nze sibitegeera mbayambye mbawalooni kati ngamba so kati omusajja oyo gali kyava nnyimiza ngamba bakojja bo bayayeya ebintu byabwe engeri gye babikola batuwa piki tebalina yadde kampani nti oba kiki kitegedde kuba omuntu agaba olina obba ne kampani kampani negaba piki erina layisinsi kitegedde omuntu ali mu mateeka amangi naye bwe bagira mbu yamuvugisaako ko ne piki kitegedde n'agivuga yali akasasulako $3,000,000 n'afunamu obuzibu kitegedde bwe yafunamu obuzibu yagenda okudda mu kaseera katono nga bwe yabagamba ne bagamba baagigabye kitegedde n'amugamba kale ne bagamba tujja kuwa endala n'abagamba ndowooza ntandikira ku ziri miliyoni za mmeka esatu koba ebyo birala tukuwa naye biba biki ogitandika butya nga omanyi bwe yali talina ki n'asalawo kankole ki kantambule neeyo kati eyo yeeyo gye bamubbako ogenda okukwata bano kuba yali agimazeeyo mune mu kumuwa kaadi lwali lutalo kitegedde amaze ogimala ate bagibba era nayo bagibbanga boolaba eyange naye yali alina wapaakiri kitegedde awo era we bakolera kitegeera kakati munnaayo muzeeyi nga bamukubira kye namanyako nti muzeeyi ateekwa obba yali yazze ku station that day before kati bwe yajja simanyi oba yali ageza atya kati kwolwo najja najja kale ngenda basangawo awo muzeeyi bwajja nga bamuyingiza mu ofiisi ya IO OCSID bamuyingiza nga baleeta omubbi bwe bamuleeta yatugamba yekyeni Robert bwe bamuleeta bamuyingiza mu gundi yawe muzeeyi olwalaba kwono namukola waati kati kyetwalba muzeeyi ate daba byatandise okolo kati omubbi ye yamugamba era nagamba ono omumanyi ne bamubuuza ono omumanyi nti mumanyi omumanyi etyayo najja nga nonyo nakola ki nampa omumanyi omuvugira piki ze nange ne bamugamba muzeeyi ne bamubuuza ono omumanyi nti nze oyo simumanyi ayinza obba neefaananyi simanya biki kati nengamba omuntu kuba muzeeyi amannya ge Yolowo James omuntu tosobola mumukwata from somewhere n'omuleeta mu kitundu nga ddala takumanyi ekitundu itizi kati tukitwala nti amannya g'Abaganda singa yagamba nga Mukasa tukitegedde kuba be basingamu mu kitundu awo kitegeereka naye erinnya eritategeereka kozi n'erinnya eryo oyo muzeeyi bamanyanga lya kojja libamuyita omuki nolinayogera amannya Yolowo James bwayogera ne bagamba ano muzeeyi kati yeebuzaabuza tugenda mutwala tumuteeke mugondi station naye tugenda baawula muzeeyi ne bamutwala e Makerere era muzeeyi bamukwata oyo kojja bamukwata initially ne bamutwala e Makerere mu kadoogo ne muzeeyi nga yagenda awo kuba twamutwalira ku piki yaffe agenda awo gabi kize sijjagira sinakyenja bbawa kati officer kyava mugamba muzeeyi ebintu byewekalakasa temuli kuba singa nkujjako wano kuba by then twali tuvola gundi muwandege yaawo tuva ku station tudda wali e Makerere namugamba singa nkujjako wano ne tukuba endu ne tugamba oli mubbi wa piki oyinza okusimatukawo wano kuba mukoze ebiko mussa abantu mukoze okitegedde tewekalakasa tuula tukutwale kuki police nga bamutwala nga tumulekayo muzeeyi kaya alina bye yeesiga kuba muzeeyi oyo bwagira ati yatuuka eri ng'alinga abositinga bubositinzi bamugamba okugjamu engato alinnyana ku mmeeza almost ekitegedde kagamba nga tuvaayo wayitawo olunaku enkeera nga batugamba tulina okukola saaki ewaaki ewa muzeeyi ya transport nga tukola ki batugamba tufune emmotoka nga bafunawo akamotoka tuwayo transport nga batwala tugenda muzeeyi abeereyo saidi z'Ekawanda okyamira naye bali mu municipality y'Egundi yewakiso subhanallah yinansana kuba ina Kawanda wonyigiramu katono awo oyingira mu mbeeyo tutuukayo kola saaki ya muzeeyi kuba saaki osooka ku police station n'osaba bwe twatuukawo ntufunawo officer ne tugenda nabo twatuuka ewa muzeeyi bayita chairman defense muzeeyi tamumanyi defense tamanyi muzeeyi bamubuuza ono omutuuze omu nti sikola ki simumanyi
nga tukola ki nga bakola search bakebera muzeeyi nga alina namba gundi ze kaadi kaadi zalinga era listi emu nagikola ki nagikuba kaadi za piki twatambula nayo listi emu nagikubako kone kagundi nga ziringa mmeka zalinga mu 5 ate nga si buli kintu nti bakijjayo obudde bwali buyise kuba olusi search nze zentegeera olusi abantu bajja ne bakyambuwa buli kimu mfaliso biki ne bafungula ne wano muzeeyi nga wanatogera ki tokwata bano wante kati kugamba nga bajjeyo yalinga yakumandinga abantu bakole kyakola kyayagala kati bwetuvaayo awo nga tukola ki nga tujja budde bwali buyise fisa nga agamba katutwaleko nga bakopololako nga batwala tukewandegeya station nga muzeeyi ffe tumulekawo nga tugenda nga batugamba tulina okukola ne search y'ono omuvubuka omubbi ono Okyeni Robert nga tugenda yejjukira yali agambye asula mu bitundu bya mabega wa chachi ya Kakande ng'agamba nti asula ne muganda we akolera ku chachi eyo kakati kwolwo enkere bakubira muganda we ng'alina gyali eyo ku lw'Emityana nga walako kwe kutuwa n'atugamba mujja kujja the next day wali wa Sunday era nga tujja twajja nga bamugjawo nga bamutwala okumutwala kati emabegako IO oyo yayogeranga n'ako akasajja akabbi nga akawesi yakawanga essimu nekogenda kakomunikitinga naki n'abantu baako so kati kwolwo nga gayaga katumuwe essimu yange yabayogererako lwaki omuwe essimu ate n'ayogera n'abantu be kitegedde information yabagikola ki agitaataaganya ng'amuwa bwe tumuwa essimu nga tugi recordings n'ayogererako mu lulimi lwali Luteeso ayogererako naye bwe twagenda okufuna omuntu atranslating n'agamba yagamba oyo mubbi yagamba ng'akubira mukazi we ng'amugamba akebere mu kkooti yaggyemu emitwalo 10 agiwe someone akole ki piki bajongereyo sinza ku information eyali Hello? Ndio. Ndio kuna. Angalia. Wala nako na maone. Ijo aswamwe. Akomo dalo zite opoti yana. Ilo ro opoti. Akoda ene ngiro obore onachogwani, onachogwani. Because epipiki lo itekero na chogwani. Now, enera bete elimude muzeilane yonsa bweko ne. Yonsa bweja ikinasi. Ineso bweja kinegore epipi. Ane yongo dada akoro around open alimoni kesebe onachogwani ne sekonde nese jatu rakide bore. Epipi. Kwenye oloneje onachogwani dada limona chogwani. Arai nese epipi ngoni. Nese aengara robore. Arai nese aengara imbale. Okay, arai mame. O ngabro yote simulo simudo tonga ene rakikiro na chogwani. Narai the owner wants is a kotelo peke pipi. Ije kare bale jibore ne utasi wako tangi chino ije hiyo. Ma mijam na ene taita ya. Ibo beje. Kwenye ilusi yoko bane jo opote. Dokini kona pipiki. Odogure pipiki. Doja alo se kopani. Doti yongene rakinkira onachogwani. Jali ine rakina se yongene rakinkira nga onachogwani. Doko na onachogwani ne selimu ara onachogwani selimu kwante. Ebi bingoni ejaina ajayo.
konye muzele bakai ara koloja e boreti je e kona e warga ine Mzee. Olowo James nezi konta nezi twegele gitemo Oya. Now kekete Ni badanga lusiki. Odeni ijeto soma ilukumna kwata tangu na nara na bala ngi staja kanamba mama jene police bina terane Moda. Ndi mtu mkupare ndi mama jini. Do kwana ebore ona to Mkwarata kwa nyai. akwata jabi kano nambaka Na bakuni? Kwenye iti doja. Atengi to nare atengi to Loti ona to kwanga lusena donge ni rakinki dona to gwanya Edi pinga wode line lopolo. je di nese di pinga je namba je La 18. Yeah. Amen. Kati gayi wange yali azze nayo nangamba kati netujja wetukatwala kola search tutuka ku police station yawo awo opposite ne church ya Kakande walo police station gye bali basabako basanga abasajja bali balungi nnyo nabaagala kubanga twabeera ngene eno nga muzeeyi yajja bwadula buduuzi ye yagatiri yadda amugambako ekitegedde era nabuuzaako fiisi omu ne mugana naye muzeeyi muntu mubbi olede omusajja tumuyina mu footage omubbi ate omubbi musajja mukulu agamba muzeeyi yakola ki ekyo kyokka kiraga nti ono ki musajja si mulungi muzeeyi tubadde tunoonya bumaze kukwata mutabani we agamba muzeeyi takwata simu misana ekitegedde ate naye amulaba kiro ekitegedde akabi twakatuusa abasajja bakakwatakwatamu awo mu mbeera eri siriyasi ga kiki yogera biki kati kyomukisa omulungi nga bayita n'oli omwami ng'ajja mwami bw'ajja ng'agamba nga ono mumanyi ono mumanyi yaani yatugamba erinnya sinokyani kuba gayi yagamba yokyani naye oli yagamba nedda amannya g'oyo si yokyani nagamba amannya linnya ndyerabiddemu lyeyayogera ng'agamba kazini bulo si muganda we wabula kazini ki bulowe era tebabeerangako naye just yamumanyi bumanyi nga bona omanyi omuntu nti senga wange abeera wali eri kitegedde naye nagamba mumanyi naye simuyinako nti oba kiki n'ebintu bye siina kye mmanyi ndwawo n'omulaba kitegedde n'agamba ono bamubuuza ono omumanyi kali awo nga kano kali mukunanaagira bunayo kati kyenvaga imugamba waliwo ofiisa yali amanyi oluteeso kuba naye yali aveeyo mulijo ne mugamba soka owulirize gundi eno bwe yagiwulira nange ono musajja mubi nnyo bano abasajja babbi gwe biki byosirise kyogamba binani yabyogera kitegedde binani yabyogera bituwulira saawe kati kakubamu awo zisirapu kakubamu zibatuni awo nga katandika okugamba akati simanya biki kati ono gayi ono relative wako bwawuliriza gundi eyo nagamba even that name lye yayogera mugundi eyo amumanyi era relative kitegedde nanga wene naye nti nina enamba ye ne bamukubira okubira relative oyo ngagamba piki weeri nze njiina baginguza namba bweti ne bweti eyo oli gayi omulala ye kazinda ogira ki weeri nga yogera n'ekitundu weeri obuuza ekitundu weeri nga musajja nga batugamba wala nnyo kitegedde nga tukoze tutya kati nga batugamba dipiki eyo singa bagireeta oledi nayo kiba kizibiti okukkiriza nti muzeeyi akola ki kuba omubbi yagamba muzeeyi yakamukolera emirimu ebiri ezo piki zaffe eyange n'eyooli
naye ng'agamba ey'oli bwe yagitwala muzeeyi yamuwa emitwalo ameka 3 jjukira yasooka yange yangamba bwe yasooka bwe yagibba bwe yagitwala muzeeyi yali amugambye agimutwalire Namboole yaba amusiŋŋaana okitegedde yafuata jona yakuba Nakawa tege yakubye Nakawa bwe yatuuka awo nga ku junction ya Namboole Spear obwe wati Jinja Road Spear aba KCCA ne bamukwata mu ne bagimujjako bwe bagimujjako nakubira muzeeyi nanga piki baginzijeeko bankute bagimbu muzeeyi namuga biveeko tofaayo ekitegedde munamusindikira omutwalo nanga naye muzeeyi nsindikidde mutwalo tukyakola tofaayo nga bivaako ng'agenda naye ate ngenda okugira ne ngamba bwe kiba bwe kityo ofiisa nangamba bwe kiba bwe kityo soka ogenda okebereyoko nangenda Nakawa kebera piki teriiyo kitegedde nakeberako ku station zaawo Jinja Road police station nangendako ku station y'Entinda nga piki teriiyo musajja abalika atusanyira zanyizi kuki tukomawo eyo saaki tetwakola na saaki tetweyongerayo ewo yoggayo kuba already kyali kirabise nabano bakiraba nga kati saaki yaki tasula wano takola kibatubuulidde amazima ayi onga tukkaanya gamba kusinzira ku kyeki yeyo olugendo kubanga twali twagala nnyo naffe kubeeko omuntu omu agenderako naye okusinzira kubanga yali agamba emigga 40 kati 40 ku mbeera yaffe bantu ba wansi tugamba katunoonyeza ayi kuba olwo twaliyongedde mu gyali badde 50 kitegete noonyeza ayi bagende n'oyo ofiisa owaawo kwaka station nga bakola gundi ng'agenda ku condition nti agenda kukomawo ne piki ne kaadi n'endagaano kubanga bwe banga baamuwa endagaano kitegeeza wayina obbaawo endagaano okitegedde ekwata nti muzeeyi yakola ki yatunda era bakomewo ne suspect oyo alina piki era naye agamba bano noono bebanguza ki piki eno nga tukkaanya naye nga muzeeyi enkeera bwe yajja otusaba gundi nga tumugamba oyo IO nga tumugamba IO tugenda kusaba ekintu kimu saawa eno tetulina bulungi ssente naye tunoonyezayo emitwalo 25 kyemmanyi gikutuusa kitegedde bwe tugenda gikuwa bw'onootuuka eri kuba ekifaananyi kya piki eyo bwe tukakasa nti yeyo tugenda kusindikira ki balansi kale yagenda bwe yatuuka eyo keera ng'asindika ekifaananyi asaba balansi ate bw'atuuka ate sente zasaba mutwalaganye emitwalo simanyi oba 5 oba 8 nali wayagamba 5 mu 8 bajja yagamba 6 tonka twakanyize emitwalo ate ekirala bwe kennyini kuba yatugamba mbu piki waagisanze mbu oli suspect yalina piki yagitwala ewa chairman w'ekikyalo mbu namugamba piki eno bali mu ginoonya nze ŋŋenzi mbu chairman w'ekyalo kati kyesimanyi chairman w'ekyalo bagwe yagijja ono we yagijja kuba bwakuba ekifaananyi nja kikulaga okiraba bwe yakuba ekifaananyi we yalaga waliwo piki nyingi naye yakubako namba plate ekya eyeno piki mu kugenda eyo yali akontraktinga ani mu kugenda eyo yali akontaktinga oyo kennyini suspect kati ate suspect ate yetekaba chairman ate chairman ndonga okitegedde kati kugamba emivuyo ntandiko giraba gyonna engeri gye gitambulamu kuba jjuka ne ku police station bagenda oyita essimu ya suspect okulaba yoli omubbi okakasa nti omubbi abadde ayogera ne muzeeyi essimu bagenda ogireeta teriimu ki teriimu layini teriimu na memory card kyokka ng'erimu eryanda essimu evaamu etya memory card negundi gyerimu eryanda ekitegeera ate nga waliwo omukazi ku station awo era yamulumirizaako n'amugamba ng'ono gundi oli agamba mbu essimu teriimu teyalimu lyanda n'amugamba essimu nagikuwanga erimu memory card zaalimu ekitegedde kati tukati nono kwagamba enkola gyakolamu emirimu naye tusobera kuba omuntu gwe twali tulowooza nti ali kuki kati twandika olaba muzeeyi engeri gyebadalamu nga naye muzeeyi engeri gyetukolamu ebintu singa kale kubanga tetuganye oli aba mubbi ekitegedde naye enkola ye wabula nga favors zonna ziriwo oli kitegedde natuuka n'omwana ne mugamba okufevalinga omuntu nga tukimanyi mubbi naye bwe kiba nga ffenna tukikakasa mubbi ate tewali newaba mwana muto wanasobola okukitegeera okitegedde bwe tuba nga muzeeyi ekisinye ekyokukola engeri gye bakwatamu muzeeyi eyo
singa muzeeyi bamukwata ne bamucunyamu kishite febe tetubikola ne mugamba waliwo ngenda kubuuzayo ekibuuzo kuba muno tulinamu abasajja kitegedde kugeza eri mutu musajja bamutwala tolina nakyomanyiiko nti oba kiki munaku bbiri ne bamuzzanga n'engalo tezikola ki teziriiko okitegedde kati ngamba otya nti omubbi gw'olinako nti n'oli yabba piki bweziri buli kimu n'oŋŋamba mbu ate ye temulina kyemuyinza mukola ki okitegedde ne tukivaako kuba mune oluusi gwe toba tolina kyoyinza kukola ki kolawo nga tukola tutambule n'ekiriwo muzeeyi nga babakwata piki bwe bagireeta nga tutetenkanya ka balance tukawooyo muzeeyi bagireeta era weeri ku station ewandigira bagenda oleeta piki ng'erina kaadi bbiri bagikolera kaadi endala twebuuza tekati oyo kaadi muzeeyi bano basajja be bakola kaadi za piki suspect tebajja naye suspect teyajja naye ekitegedde kuba suspect naye yali alina lumaki piki teyaliko ndagaano naye kale ebintu abantu oluusi bakola ki bakkaanya ebyabwe olinaga kuwadde biki olina omuguma nja kuwa kaadi kitegedde kaadi suspect tumugamba ate suspect tunyumiza ebyo era nabyo nembi nangamba munaye ne muganda naye mwana ebintu bino engeri gye bikolwamu wallahi si ya bwenkanya tetegeerekeka oluusi tulaja nako ne tugamba ngenda kwewa OCCID ne nga ate muzeeyi kino ne tubeera awo kwegamba kakati piki bwe tugenda ogiraba piki nga bagikyusizza ebyo onogayiwa piki n'agamba ekyamazima piki eno olwedde kati erimu risiki toyinza sinza beera nti nsobola obeera ne piki eno kisooka eriko abantu abalala be bakola ki be baba bagiguza osobola ogivuga oba olina gy'oli olina kukwata oli mubbi okitegedde ekirala bagikyusakyusadde ebintu bagyonoonye okitegedde n'agamba kati kuba n'agamba kyetuba tukola wayitawo ennaku muzeeyi ne batuyita ne bagamba muzeeyi bakkiriza okukola ki oteesa naffe tegedde nga tujja bwe twajja era twatuula waggulu eyo awo waliwo gundi waggulu waliwo kalevo waggulu awo ka ofiisi gye twagenda ne tutuula era mwalimu n'abantu abalala bufiisa booko lwakuba baali muleeyo abasinga it was a weekend nga tubeerayo twogera kati bwe twajja muzeeyi atugamba kakati mukole ekintu ekisaamusaamu temujjagira kintu tugire nze siri mubbi naye obutaagala bintu byakugira nga manange kati nga batuwa chance twegeyeemu naani n'oli munnange tetwegeyamu nga munange mugamba tugire abasajja bakole kye babakkiriza bakole ki batusasule tetulina buzibu naye agamba nze sibalinaako buzibu muntu nze kasitama mpa ebiki ebyange kiba kiwedde naye piki eri sijja kukola ki gikkiriza nanyinyonyolamu ensonga nange nendaba nga ki nambuuza naye tugenda kugira tutya mugamba nze kyensinga okuba singa nfuna piki ngeri mu mbeera ennungi sirina buki kati bwe tuddayo wali olwo kamuzeeyi kali ku tensioni tekateredde kaye kiki kati nga bakanya nze nteese n'oli ono ateese naani namuzeeyi batugabanye babiri buli omu ateese n'oli kati nze omubbi namugamba nze bwompa $3,000,000 nsobola okugula piki ekola ki agamba ate kakati $3,000,000 nze sizinaawo nga bwomanyi nange simanya bakola ki nabigwamu buguyo oli namusaba najja noonya mulimu nze sibeera na Kampala ekitale nze ndi wa mukyalo buli kimu nzize nkibagamba mirundi emeka gye bajje wano nga bambuuza ne ku station buli wamu najja nkola ki kebereri kabaawo nga mbagamba ndi muzeeyi yakola ki nze yantuma sikola ki sibimanyi tenali manyi nkola ki nemuga ekyo si kikulu ekikulu bw'obadde ng'agamba nyinza kufunira mbane nteesa nfune $2,000,000 kitegedde kuba ne wana abasirikale bajja okwagala emitwalo nga 5 kitegedde nemugamba $2,000,000 tezaali badde mbi nnyo naye tesobola kufuna piki eyinza kutambula bulungi ku $2,000,000 teba mu mbeera nnungi kitegedde kakati nange akale kandite twongeremu kale nkuwenga 220
manye wemba nsobola kubanga ngamba bwagenda tunda eri ewaabwe ngamba nina wengenda otunda ewa ekifo kyange then nkole ki ngusasule naye balina sooka kunta ne tugenda naawe eri ne mugante kati atenze nyinde naawe omuntu atunda ekintu kye osobola kuba simu batunda zinagula wekiba kyetagako sayini yo nga baleeta empapula nga you sign nga bakola ki kakati nga tubeera awo nga mugamba ekyo kinze kyeze sina buzibu sene nali zisazeeko oba nifuna milioni nga 2.5 naye ate kyo ngamba nakyo sikitegeera boba tukole endagaano basooke bante kati ne mugamba kati twali tukyali awo mugira gudi muzeyi nga bamuyita ku simu era oyo IO ye yadda mwami bamuyita yadda bayina ng'akola ki ng'amuyita amutwala eri amuwese muzeyi yadda ku simu katuba twogeramu noono munnange nga ngamba muzeyi abadde ngamba simanya mutabani we yamusindikira omusajja mbulo ya najja ajjako milioni 2 ku simu ye milioni 2 ku simu ye kakati nange sibitegeera sente alika yazibye kati naku 2 taddanga wano tetumuwuliza kakati naffe tuli awo kati mbadde njagala naawe onsabe ekintu ekisaamusaamu kuba kati ye kye yaŋŋamba mboyo muzeeyi yali amugamba agenda muwa kakadde kamu n'ekitundu ndowooza akanisa eri piki kati mbuya kyava amugamba nedda muzeeyi nze eyo piki sisobola gikola ki givuga okitegedde nze nja kulekera piki yo zompe ssente ngule piki ekola ki endala okitegedde munaye muzeeyi agenda okuva eri ku ssimu ng'agamba nono ayi oyada abagamba ensonga kati ziri mu kooti kitegedde ojje ku lunaku bweruti tugamba ate kakati tusazeeyo nga babajja nabo nga babazaayo nga naffe tuvaawo nga tugenda nga tulinda lunaku lwa kooti lunaku lwe badeeti ze batugamba bwe twatuukawo bibiri byenkugambye nti bwe babaleeta babayisawo ne batwala mu chambers kitegere batwala mu chambers ffe batumu tetusobodde nagendayo kukola ki kulaba nga bagenda mu chambers nga bagira bwe baavaayo mbu nga babawadde nga 2 lwalina lwakusatu nga 2 lwali lwakusatu twafaayo nga tukomawo ku olwo twakomawo abaleeta mu kooti nga naffe tutuula nga babayita bayita oli kumbe ku luli olunaku baali basabye beyiro era baali babba mu granting olwo olunaku bwe twadda bwe bayita jjukira bayita mu kooti bayita avunaana bayita bano Uganda versus the other one bali ne badde eri mu dduuku bavunaana naffe kati nange nenzigirako naye ffe tuli babiri tuvunaana omuki omuntu bwe mulamuzi yali jaji yali mukambwe nnyo nankambwe wali ate gwe what do you want koze how many are you nemugaa nange owekitiibwa nange nvunaana abantu bano kitegedde bwe babba piki yange era bwe bayise gundi misango tubale tufollowinga nga fayiro zino zize zitambula mmeka 2 kuviira ddala ku station ewandegeya kitegedde naye you go simanyi wano na misango yangamba nti kakati gwe olina okunnungamya kuba simanyi kikola ki kakati gwe ono eyabba piki yo abayabba piki yo yemu neyooli nemugamba si yemu yange ddala naye ababba bebaki bebamu kati you are confused now musajja ntabukira you go and take the other lady akubuulire kati mukyala nga ngamba fayiro eno fayiro yo ndala inabba mu kooti ndala kubanga awo kooti yeka waliwo kooti rooms 2 abalina abalamuzi 4 kooti rooms 2 awo nakitegeerera nangamba gwe ogugo gulina bbeereeri olina kujja nga 15 kitegedde engamba kati nengenda nentuula kati kyava ono gundi omulamuzi nangamba doza gwotegedde I don't know why lwaki muli wano mutusumbuwa otebakubuulidde ebintu byo biri eri mu kooti kati okyakola kyawo nange kyemba mugaawo ekitiibwa niwe mbanga wano kuba mu kooti n'omuntu yenna asobola okujja newaba nga talina kyakola ki talina na musango gwamanyiiko n'abeeramu kitegedde nsobola obbeerawo wano nekola nentuula
etuula ng'adda kuwola oli bwe yagira nga bamugamba bamubuuza amanya ge ojjukira ono olwedda alina looya we nga looya ayimuka ayogera simanya ye asaba gundi ye nga yali yagiwaddeyo dda nga bagisayininga n'ogisayininga kati ono gayi kwegamba byatukonfusingamu gayi naye yali confused ali alaba tebitegerekeka kati nga bagamba fayiro teriiwo kitegedde fayiro teriiwo okubuuza state fayiro ba ne state naye takolaki kati tugamba ne bongerayo omusango ne bagongerayo nga 28 kati gwe twafuluma tetubitegeera mu ddakiika bwe kibu kiwedde mu ngeri y'amanci olwo buli tukaye kiri kitya kati netwebuuzabuuzaako ku bantu nga b'omanyi kuba waliwo omwami kanso kubya nemwebuuzaako omukwano gwange dimansita kusomera edimu biri eyo nga mukyalo ngamba nina omukwano gwange kanso kyomwebuuzaako nakolaki omukubira ngambuulira nagamba naye omusango ng'ogwo state yabaki yabanga ajajiwo yabanga omulamu gundi olooyawo kitegedde era obulina olaba state n'omunyonyola ki kakati tuddaawo bwe twafulumamu nga ndaba oyo omukazi state wali mukyala nga mulaba mami manesakuwulirako kiki ensonga mugamba tulina ensonga zaffe za musango nga munyonyolamu nga bwe bitambula babiri twabakwata babiri fayiro zivudde ku poliisi nga zitambula mmeka biri era tubale tusuubira wano tugenda beera ku muntu omu kuki agamba kusinza nga bwegambye fayiro kisoboka fayiro bazaawuddemu eyo eri neyo neriki eyo misango egyanjawulo era nze sinze state wo ng'amumbuulira bamuyita nga mbuulira state wange n'omuki n'omulamuzi mukyala mutadde amaali omu state bruce ng'angamba nga ntwala mu ofiisi eno y'ofiisi y'omulamuzi Damaligo n'oba olina kye weetaaga okukolaki nga tuvaawo naye nga okusinga nze nga njagala nnyo sooka mubuulira ki story yaffe kubanga nnakitegedde kuba kino these things are connected kirina kino byebimu kitegedde amanye kubanga nalaba wali eri wabanga yalina otuwolereza ng'ate talina idea ku kintu kyonna ne fayiro teriiwo kitegedde kati nga nze kyensinga okwagala kuba oli gundi wange neebuuzaako bwe yaŋŋamba alina okuba ng'akolaki nga tuvaayo nga tukoze tutya kati waliwo omukyala state yakulira Kawempe era naye abeera awo state Anthony wa Kawempe yonna abeera awo kyala mukambwe naye nga bongera kuba twali twagendayo kola nga tumwebuuzaako naye nga twatuukawo nga leeti ate ali bize nnyo kagamba nene nga tujja kuggwamu maanyi n'olulala ne tuddayo enkeera bwe twaddayo era tetwasobola kwogera naye mba bwe twajja n'atuuza nammwe nabalabyeko nejjo wano kiri muli awo mugamba agala kunyumiramu ensonga zo tugamba tukoze kitya naye ne ŋŋamba mayi oba olina kyoyagala okulemerako kyankizo kulemerako kati balina ofiisi yaabwe gye baali bakagulawo awo eya state baali bayingidde nga tugendayo this time round mukyala yatwaniriza oyo state Anthony akulira Kawempe tugamba musoke munindemu awantu omanyi tulinayo tukyakola ku fanifu tumaliriza ofiisi mpya naye nga tulinda waliwo n'abantu nga babiri be yali akyakolako nga tulinda amala nga tumuwa sitole yaffe nga kiki ne lulina balaba mirundi ebirike kiki mudda tugamba munaye bulijjo tulina ensonga zaffe nga muwulira sitole yonna tumugamba nga bwekito bwe kiri kakati state tumugamba baawuddemu kooti bbiri natulaga nti kisoboka natugamba kati state ne mubuulira embeera mulamuzi yatuyisaamu naddala okusinga nenjimunyonyola naye kijja kitya omulamuzi ayinza ate okuyisa bwati omuntu nga state waali ate nga state gwe oba okola ki kuba yagamba actually nange ekyo wemba mu kooti yange tekyalibadde kirungi nnyo buli muntu kuwanika mukono kubuuza kino na kiri gifuulanga ki naye state yalina okugwanirira ki ono client okitegedde kuba omusango guba Uganda versus ki ate ono state atonera waki owa Uganda nga tubeerawo
ng'agamba omukyala yani nga twali tetumanyi linnya nga tumumunyonnyola enfa naga kale ng'amukubira teyasooka kukwata nankwata ono amukubira oluvannyuma ng'akwata amugamba mbadde nkwagala ensonga bweziti ne bweziti namugamba ate ndi mu kooti iki amugamba omaliriza yitirawo twasiibawo tetwavaawo paka saawa nga 11 eyo nga zigenda nga na 11 kitundu twali tuli awo omanyi ofiisi eri kumpi n'ekkubo bwe bava eri ku kooti ate omutima gwankubira ninayi seti kwe kudda nga ku kkubo ngenda okudda ku kkubo nga omukyala avuga ayitawo kwe kumukuba omukono jjukira yali yandabyeko yandabako luli ne mugamba ndama ate kiki nampaaki nasesa ku ndabirwamu ne mumi ne mugamba munnaye twadde tugira ensonga zaffe zonna saakulabye nenkulabye ne mugamba wandabye kituufu naye tewatukoledde kye twabadde twagala ate wadde oyagala ki nakulaze gundi yo ne mugamba nali njagala omanye sitole yaffe kuba gwe state ali kugimu ku nkundi ku fayiro y'oli ate fayiro zezimu ensonga zizimu zetukola ki kati twali tukyalinaawo ono gayindoza yali atulabe kyava ayita state atono ono owagundi wakawempe najja n'amuyita nga ate muli mu kkubo nakuyisa I called you kitegedde emmoloka yagirekana mu kkubo wali najja namugamba nti olaba nakuyisa ate kati ngamba obadde ojja eno olwedde oli mu kkubo opaakinze kitegeeza ki namugamba nti kubanze namugamba kati kyava ngamba naawe omuntu okimanyi tumuyise kukola ki kujje ate olitadde namugamba munaye nange musanze akola ki abadde ayitawo ne mukuba omukono nangamba anona mwana we yandabye edda kitegeeza anona mwana we kusomero kakati kwegamba omukyala namugamba naye engeri gy'okolamu ebintu sigitegeera kitegedde abantu wabakyawa kiki abantu tobabakola ki kuba kati gwe state antone gwe olina bakusayidi yaki y'abantu omulamuzi atuuka ekiseera n'ayisa mu mbeera eyo abantu nga bali mu kkooti ye nga gwosirise nabaddewo nemugamba kati omusango gw'obadde owolezaako fayiro weeri ti fayiro ate kati olwo kikyotamanyi namugamba era kyekyo mami nange kyembadde nsinga okwagala kisegedde kati twalaawo kale namunenyanenyawo nga bw'omanyi ate ng'ali siriyasi yali siriyasi kati namugamba atuwa olunaku n'atuwa enkya twajja ne tumunyonyola sitole yaffe yonna agitegeera kakati ne wayitawo ennaku nga 15 twalina okudda kakati bano kye baakola kuba omukyalo oyo state yatugamba nti kituufu yadde muzeeyi wali bamuwadde beyiro tasobola tajja fuluma muki mukomera era bagenda muzzaayo eruzira naye alina sooka funa beyiro era kuki ku fayiro eno endala eyange kakati nga 15 zaali ndooza nga 11 oba ate twali tulina kuddayo nga 15 akubira oli essimu nti bansaba fayiro ate nga fayiro eraga omusango erina kugenda nga 15 iye ate olwedde fayiro yeri bagiyita basindika nga 28 nga 15 nga tugenda nga atukubira kaze ngamba omanyi bangambye fayiro biki mu muzeeyi bamuleese tugende ku kooti tukole kitulabe bayinza ebintu obivulunga titubitegeera tugenda otuukawo nga ddala muzeeyi waali bali bamutadde ne mu kooti bwe twatuukawo mu kooti muzeeyi ne bamugjawo ne bamuzzaayo emuli mu bugundi bwe batuukira bintu bino biti ogenda ogira kuti naye nga batubeere kiini ne tubabeerako nnyo nze nabeeranga nnyo ku mulamu ku gundi ku looya w'oyo gaali siteepu gy'atambula alina ebintu bye bakolaakola biki asisinkana n'omuyambi wa gundi kati jjukira olwo baali ndowooza bazze kusaba n'ewaaki n'ew'omulamuzi wange kaakati bwe bagira bati omulamuzi olwo yali baali bagenda okugenda mu kkooti nga ndowooza baali bawumuddemu olanki kaakati n'agenda mu ofiisi ye kati nandala nono looya akola ki asala ddeeri nonga alina omuyambi nange nembeeramu nnyo ndolaba kano akayambi ka looya yakawa fayiro nekagira ndola akanoonya simanya bagiyita batya okusitampinga ndowooza muziri gundi beyiro olwedde nga bagigulantinze kitegedde kubanga kajja ne fayiro nekasooka kagimuwa eyayiro n'abako wagenda
mu bugundi eyo namugamba ebintu byawe biteekemu n'avaayo n'akola ki n'avaayo nayo akanone kagitwalayo kati naye natuukira nenyingira wanageno laba ki nenyingira direct yategwa eki nze nina nange ensonga zange wano najjawo ko nga toliiwo ensonga ki nti waliwo wano ababbi ba piki betwakwata babba piki zaffe naye bakwata muzeeyi baagala muta sitegedde baagala muwa bbeeyi naye ffe tetulina kye twakoze eki najja nga njagala nambuuza kituufu ki kyosinga nemugamba nkyesinga okwagala njagala bagamba gwe mulamuzi wange njagala obe nga omanyiko ki anti munaye ffe kakati bino negundi ziizo bbeiro muzeeyi bbeiro twagigula nti nze dda nze mba siina kyemmanyi kitegedde nemugamba kituufu nange nkitegeere oyinza oba tolina kyomanyi naye kati nzize nkole ki nkumanyise okitegeere anti kakati ziizo fayiro gwolabawo gundi ripooti nemugamba fayiro nze simba sibimanyiko yiiyo ya bbeiro era baddawo ne tugigula nti nemugamba kati maama ono bw'oba ng'osobodde ono omumiitinga kitegedde n'omunyonya era natuuka ekiseera n'akuwa n'empapula ze n'akola ki n'omugula ntinga bbeiro nange kyenjagalira ddala nange onfune omanye ekyange yadde olwedde bbeiro okoze eki anti kakati awo muba mugira ensonga ndabye wano nga babayita nga 15 mu kooti eri ojja n'obujulizi bwo bwonna n'olya nemugamba kituufu naye bw'oba nga noono muzeeyi bw'oba nga nabano bazze ne balooya baabwe okusooka ne bakola ki kati gwe obadde nangamba kati gwe obweteeka mu ntebe yange ng'okola otya nemugamba ekirungi ompadde ekyansi bwe mba nga neetadde mu bigere nga ntudde mu ntebe eyo kyenkola mpuliriza ono nempuliriza n'oli ng'era bw'okoze ku ki kati waliwo abaaliwo ne bafense nangamba ndaba kikyosinga okwagala nangamba nkulaba ekintu kyogira kyosinga okugira nti muzeeyi ono olw'okuba bamuwadde bbeiro naye omuntu yenna tebamuma bbeiro kitegedde bbeiro egula ntingibwa buli muntu kiri kyatteeka ina ofuna bbeiro nemugamba mami ononsonyiwa nsaba nkulumemu ku kirimi kuba yampa akadde twayo nsaba nkulumemu ku kirimi ogaye bbeiro tebagimma muntu ngenda kubuuzaayo ekibuuzo saagala okitwale politiko kubanga nemugamba Besigye musajja sente azirina erinnya alina alina buli kimu ekitegedde bamukwata tewali bbeeyi yamuweebwa ali mukume kati muzeeyi ogamba otya nti lwaki kati waliwo abaaliwo abalala muyambiwe n'omukyalo omulala nawo ne batulika ne baseka banga temuseka just kibadde ki example okitegedde nangamba mulamuzi nangamba oyo mukyala nangamba kituufu naye guli omusango gwaki gwa butemu okitegedde gwa butemu simanya banondooza babagira bana balumba gundi gwa butemu nemugamba nti kati olaba mami guli we guba gwa butemu ne guno gukwataganya ku butemu kuba kati gwe kyemmanyi kale oyinza obba toli wa booda oba oyinza obba tolina relative akolaki naye oli informed okimanya babba piki batta abaana kitegedde enkya neggula babakuba obutayimbwa ne babatta piki ne bazitwala okitegedde baba n'ebiganga byabwe okusooka nze amulaki nti kale yadde piki bagitwala naye sina kisaafuna nnyo buki naye batta ate era kati saawa eno wetuli mu process eno bano balina gagganga gaabwe ekitegedde era saawa eno obeerawo ne bakola ekiki ekikyamu nemugamba naye nze wemba nnyimiridde ku kintu kyange mba nfaamu ekitegedde ndi musajja asalawo bwema nsazeewo ekitegedde nagamba kati gwe oyagala tukole ki nemugamba nze ffe twagala bwenkanya ekitegedde obwenkanya ffe mu byo twatusuba ne muzeeyi okumuwa bbeiro kuba ne muzeeyi kennyini omukwata kuba ne IO wange yateekako affidavit ebakiyita oba affidavit nti muzeeyi yali muzibu okukwata ekitegedde okumufuna muzeeyi ye musajja atakwata mu masimu misana newaka ku kyalo kababeera abakulembeze tebakola ki tebamumanyi ekitegedde kati muzeeyi wanaaba avuddeyo abuze kyava ngamba nti abamweyimirira webali kati nevaayo nga bumanyira oba tolina kyamukomera muzeeyi kwolwo lweyafuluma kuba twabeerawo mpaka tulabe muzeeyi afuluma kuba ojjukira oli omukyala yali yatugambye
tasobola kufuluma nga tannadda mu kooti yange eyasooka ya 15 segedde naye ku olwo twagenda olaba akawungeezi muzeeyi ng'akoze ng'agenze teyalinnya bbaasi kati mu bimpimpi noonya bwenkanya kati weekubira omulanga ku SB4 kakati ku SB4 media tunoonya obwenkanya nze ndiri munnange babbye picca awo kaleerwe kino ekintu kwegamba kiri mu layiti kirabika kuba omuntu nga tumwinako obujulizi tulinako kamera zamukwata ekifaananyi ye kennyini n'alumiriza ate yatuuka mu kkooti lwakuba tetumazeeyo bombu mu kkooti ne beegaana mb'omusango kakati butulina naye kyetusinga okwagala kuba twalabanga ebintu bino batuvuvuba nnyo eri mu kkooti balina kwe kwagala naffe tuteekeko ebintu bino kuki mu layiti bibe nga bisobola okukola kumanyika ffe tetulina balooya kitegedde tetulina balooya naye wabanga kubanga mpulirako nti wabayo zi private gundi eziwolereza abantu zijja balinajja ne bawolereza abantu misango nti tusobola okuyambibwako mu mbeera eyo ekirala abantu bangi kubanga olaba Mr. SB4 ne bwe kibanga kyetaagisaawo omuntu ng'obadde oŋŋambye nti singa onfunirayo abantu 40 oba 2 oba 3 oba 5 be babbyeko picca awo kaleere nsobola okukikola ekitegedde kuba abantu bangi banyigirizibwa naye nga tebamanyi kyakukola kyakukola ekitegedde kati omutane wa muzeeyi yakyabeerako ku kaleere okwo babeerako kitegedde babeerako oli omusibe gwe bakwata omubbi yakyaliyo mukomera omusibe yakyaliyo mukomera eno ku SB4 media tugusa ensonga kati gwali eyo bakoze batya abantu bano betaaga bwenkanya kooti eddamu ddi nga 11 omwezi kooti eddamu nga 11 ku Mande kooti etulawa etula Kanyanya kooti etula Kanyanya ku kooti empya gye bakaleeta Kawempe eno ku SB4 media tugusa ensonga ndowooza ensonga oziwulidde wayinza okuba nga omuntu ali eyo nga amanyi ku mateeka ayinza okubeera nga amanyi ku nsonga zino kuno mumuyambeko bafune obwenkanya kyemanyi bangi nnyo aba boda be babbako boda bwe batyo ate nga babbi poliisi ebe bamanyi era esobola okustandinga nabo bana baviiramu obwereere kakiteebereza nti muzeeyi ali wabweru amateeka simanyi nnyo naye nga gwoyinza okuba nga omanyi ku mateeka okutusinga tukoze tutya akoze atya twebaza tulaba natuwa ku magezi ag'enjawulo abantu kano nolaba ku magezi ag'enjawulo alabe video eno gisharinge ate sikone bekikwatako ebatuukeko kyemmanyi tuwa ku balamuzi ba state nabalaba ensonga zino kisobola okuyambamukko Azul Tours and Travel batuteekamu akasente balenga kukyengera kizimbe kyakyengera mall level 1 shop number 20 bo bagamba nti bakuyambako okubeera nga bagobera ku visa paperwork baagala visa z'okulambula ez'okugenda kusuubula China n'ensi endala bazikufunira baza Azul Tours and Travel balina motoka za airport pickup balina motoka z'okupangisa motoka kuvugamu wakajja mu Uganda motoka z'okuvugamu bajja kupangisa motoka ezo ebirala babasiba Azul Tours and Travel beyune wabona nafa abasente butto bagamba nti gwe nanga olina ebizibu oli mu Canada oli mu US oli mu UK London eyo bakubeeko ebizibu byolina bikuyitiriddeko papula ziganywe zigobye obufumbo bukalubye kola kumanafa abasente butto sibasawo baganda nenga balina solution yo ze muzikulu wakabajja ku SB4 media tugusa ensonga bere bulungi mwedaba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors,
mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lubalwa lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina.